mamulowooza emmere gye mulima esobola liisa Uganda yonna ate nga wallahi buli lunaku tulya enkota y'ettooke tekulira mwaka nabe ekitooke kikulira bbanga ki myezi mukaaga oli ku nkota egyo ekula bukoze myezi mukaaga olwanga abantu balya ki nga tennakula gwe weebuuze mba balya ki nga tennakula n'ebirala nga tubisimba ne birwawo bigenda bikula bwe bityo Allah n'atugabirira ebyo byennyini bye tusimbye n'abiyisirizaamu ne bitumala namala bakuŋŋaanya emmere yokka buli lunaku abantu gye tulya abawangaalira wano mu Kabaale mwekka esobola okukola olusozi gye mwalidde ne wano waliwo olusozi lw'emmere bwetugikuŋŋaanya luwera wallahu yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaabi ebyo bitendo Allah abyenywezaako era byatteekwa naffe obbanga tubimunywezaako ne wabaawo ekitendo ekyokulabirira ebitonde Allah yawonya omanya nti Ibn Sirin rahimahullah olunaku lumu aba azze mu masjidi okusomesa n'asanga omwana nga yatiima mulekwa yasanga omwana nga mulekwa talina maama talina taata omwana nga wangaalira mu masjidi wasula Imaamu Ibn Sirin rahimahullah n'anakuwala ng'alaba omwana egyo emyaka emito okubanga mulekwa taliiko alabirira n'asalawo ye amutwala ewuwe amulabirire naye ajja eri omwana nga ngenda kukutwala ewange ngenda kukulabirira omwana n'amubuuza oba onankolera ebintu bina ngenda kugenda naawe naye oba tosobola kunkolera bintu bina ndeka mpangaale n'edduniya Allah bw'ati bwe yakyagala ekisooka omwana n'amugamba nti onaasobola okumponya we nnaaba ndwadde Imaamu n'amugamba nti njasobola okukujjanjaba naye okuwonya kwa Allah namugamba tosobola kumponya ndekewo naasobola okumponya atagenda kunzijanjaba bujjanjabi namubuuza ekyokubiri onandiisa namugamba nti nja leeta ebyokulya naye ekyokuliisa kyo kizibu namugamba lwaki tondeka ewa Allah yandiisa namubuuza ekirala we naaba nfudde onanziriza obulamu Imaamu namugamba nti n'obulamu sobola bukuddiza naye ate nsobola okugezaako okuyamba okubeerawo nga tofudde namugamba lwaki tondeka ewa Allah yananziriza obulamu ekyokuna kye yamugamba namugamba we naaba njavuwadde onangaggawaza Imaamu namugamba sigaggawaza naye nsobola okukuteerawo amakubo namugamba ku byonna tolina kyosobolako gona nsobola gwe namugamba kuba byonna nze Allah wange abinkolera ng'asinzira ku aya eziri mu Qur'ani alladhi huwa yut'imni wa yasqin Allah wange yandiisa ate yanywesa wa idha maridtu fahuwa yashfin wemba ndwadde Allah yamponya walladhi yumituni yoyo Allah waba asazeewo okuntwala ntwala ate waba asazeewo okumpa bulamu abumpa namugamba olw'ensonga eyo Imaamu Ibn Sirin ndeka tojja kunsobola ndekera Allah ebyo bitendo Allah yabyenywezaako era byatteeka naffe obeera nga tubimunywezaako nebaayo ebitendo Allah bye yeggyako bye bayita sifaatu salibiya ebitendo Allah bye yeggyako biri badde thubuutiya bye yenywezaako nebaayo ebitendo Allah bye yeggyako byonna Allah bye yeggyako bimuteekako kiri haramu wetugenda ennyo mu aqiida omuddu ebbanga lyamala nga biri ku mutima gwe abikakasa bisobolera ddala omujja mu busiraamu olw'okukakasa kwa Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kyatali kyateeyita ng'ekitendo Allah kye yeggyako ekiriwa ekyobutaliaza amaanyi Allah yakyeggyako taliaza amaanya
ma ayati nyingi aye mu Allah yagamba wama rabbuka bithallamin lil'abid Allah simuli yazamanya eri ebitonde bye okuva edda nedda Allah tali yazamanya bitonde bye ne aye ndala Allah naga nti inna Allaha la yadhlimu nnasa shay'a Allah tagenda kulyazamanya muntu kintu kyonna naye ffe abantu teryazamanya aye ndala Allah tabaraka wa ta'ala naga nti ajja kutubala yawma alqiyama wala yudhlamuuna shay'a nga talinayo kantu konna kalyazamanyiza kitonde kyonna mu hadithi alqudusi empanvu naga nti ya ibadi abange mwe abaddu bange inni haramtu dhulma ala nafsi Allah naga nti neharamisizaako buli yazamaanyi Allah nawe nazzahako tanazzaha ala nafsihi adh-dhulm Allah neyijjako buli yazamaanyi ku ye yennyini era naga nti waja'altuhu bainakum muharrama nammwe mbufudde beera haramu gye mule fala tadhalamu temulyazamanyanga bannammwe ebyo Allah bireeta lwaki tulaga nti si mulyazamaanyi bokeera kumakya omuddu n'afuluma ekigambo ekiga nti naye Allah tali feya waba tali feya alikye ekigambo feya simanyi oba nze nkitegeera obulala naye kinywezaawo okulaga Allah nti mulyazamaanyi naye Allah tali feya tali serious abantu abasinga ebyo babyogera mu mbeera ng'alaba Allah alina gwawadde ekirungi ye nga ye alaba mu ntegeera ye omuntu oyo tekimugwana esajja tekisaala esswala ekibonyaabonya wasaala dhuhuri asiri ya lutalo oba okyali awo ekisajja ne kipaakinga Range Rover mpya ne kigivaamu ne kikyamaanyi ne kigenda ne kigula embizzi demundu naga naye Allah toli feya nze asaala esswala 5 za buli lunaku nsiiba n'osiiba olw'okunanuula emmande Allah nkusabye emmotoka tonnagimpa laba omusajja gw'ogiwadde alya n'ambizzi naga Allah toli feya olaba abaddu yalaba Allah si mwenkanya omusajja oli omumuwa kyalina ate nga ye alaba asaala si kitegeeza Allah ayinza obamugaggawaza mmwe abasigadde abataase obulabe obunaamuvaamu nga waanaabeera mwavu ajja kukwata ejjambiya ajja kubatta Allah n'amugaggawaza akole ebikolobero nga bw'ayagala kubanga eriyo Allah baagaggawaza ng'abateresa abayingiza omuliro ng'obugagga bwe bwonna buteekwa mu muliro Allah n'asalawo n'agaggawaza omusajja oba omukyala kyokka omuntu ali mu bwavu yenaga ne Allah toli feya lwaki nze akakasa kwa Allah obutali bulyazamaanyi ekigambo ekyo inda Allahi azim kinene nnyo mu maaso ga Allah ekyo kakasa kwa Allah obulyazamaanyi era abala bamanyi okugamba naye Allah oli mulyazamaanyi nakusaba Allah ompe kino laba tonnakimpa obadde osaba Allah kutwala Makka oba oli kasimu ogenda olengera ekisajja ekishirika okimanyi kiikyo kiri Makka luga Allah naye ddala ali Allah muki abamu bamanyi bibuuza Allah naye Allah oli Allah kiggwe nakusaba mulanga nsaala essajja lino terisaala n'obushiriku mushiriku Allah omututte Makka Allah gwasiimye atwale e Makka era Allah yimbonna ye gwalonzeemu atwale e Makka tekitegeeza nti mulyazamaanyi yenna anyweza ko Allah ekigambo ky'obulyazamaanyi ekyo kinene inda Allahi azim kinene nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala tetukimunywezaako kuba ye yakyejjako nebayo ekitende ekirala Allah kye yejjako eky'okubanga asumagira n'okwebaka mu Qur'ani Allah yagamba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm tasumagira era takwatibwa tolo gwe teebereza senga Allah yeebaka ebiri mu bbanga awo ebitaliiko mpagi kyekidderera biba bigenda wanukayo buwanusi bigwire ffe abali wansi kubanga tebiriiko mpagi ate abiragira bibeerewo yeebase la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah takwatibwa tolo tasumagira
tabeerako mu mbeera ya kusumagira yonna. Era abamu balowooza nti Allah tabaraka wa ta'ala alabika asumagira, Allah tasumagira. Ekyo yakyejjako. Omusiraamu yagamba ekiteeka tusaba ekiro, Allah yeebaka budde ki? Emisana tusiiba tumusaba, n'ekiro ne tusula nga tukola ki? N'ekiro tuzuukuka ku salaatul layli ne tumusaba. Tulaba nti ebyekiro atulisti mba mutulimba aba yeebase, ne muga Allah teyeebaka. Olwokubanga ffe twebaka tekitegeeza nti ye yeebaka, kubeera eriyo n'ebitonde Allah bye yawanga tebyebaka. Abantu b'Ekabaale muli baleme. Ani yali asanzeeko olusuku lwonna olw'ebitooke nti byagudde byebase? Nojja ekiro n'osanga nti olusuku lwalazeewa, mwebase yadde sibalabye. Tebyebaka, bisigalawo awo nga biramu. Era tuyinza sanga kintu kyonna nti omuti ogwabadde wano guliwa, gwebase, la ilaha illallah, mbadde sikulabye mute. Tebyebaka. Ebyo Allah yabiteekawo nga tebyebaka. Era tosobola kujja kulima ttaka n'olizuukusa buzuukusa nti azuukuka nkulimeko. Byebaka. Bwe bibanga ebyo Allah bye yatonda tebyebaka, lwaki olowooza nti Allah asobola okukwatibwa otulo? N'atugamba la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Bino ebitendo Allah yabyejjako, tetokkerezebwa yadde okubimusibako. N'abaayo ekitendo ekirala kye yatugamba nti Allah teyeerabira. Wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala talina kitendo kyakwerabira. Fe abanadamu byonna bye twogera tumala nitubyerabira, era byonna bye tuwangaalira tumala nitubyerabira. Ne Allah yagamba nti wama kaana rabbuka nasiya, omulezi wa Allah tabaraka wa ta'ala si mwerabize. Fe abanadamu twerabira. Era ng'oyagala omumanya nti ffe twerabira, omuntu omugamba bugambi olwaleero ekigambo enkeera n'okiddamu nga takyakijjukira. Sinankeera seeka asooseewo mu baliwo bennyini waliwo atakyabijjukira. Ng'oyinza omubuuza seeka agambye eki? Seeka ati mpozi abadde ali nga ne seeka ennyini takyamukola ki? Nga ne seeka ennyini takyamujjukira. Mwenna musadde salaati subuhi, basobola okubuuza omuntu nti bannaye salaati subuhi tusadde ssuula ki? Nga teri azijjukira ate nga musadde jjama. Okoleka azisomi nga yekka ayinza ozijjukira, nga abaliwo bonna nga bazeerabidde, ate nga na buli kitonde kyonna kyerabira. Kabeere nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yeerabirako olunaku lumu yali asaaza esswala ya raka'a 4 n'abasaaza raka'a 3. Wabasaaza raka'a 3 n'amaliriza n'atuula ali ku mpagi basahaba ne beemulugonya. Awulira obwama buyitingana mu essala bagikendeezezza oba bayize bba batusaliddeko kuba yalaakanya ali batusaazizza 3 ate atusaazizza 3 yakkako obubaka. Basaba baga bazasaliddwako oba yeerabidde. Ne muvaamu sahaba banne baali bamukazaako Dhulyadaini, yalina emikono nga miwanvu, ne bamukazaako erinnya eryo ate naye n'alisiima. Totuuma muddu linnya ly'atayagala, naye n'alisiima. Ye yava n'abuuza nti ya Rasulallah, essala yakendedde oba weerabidde? Nabbi n'ababuuza Dhulyadaini ki kyategeeza? Nagaa ya Rasulallah, otusaazizza raka'a 3. Nabbi n'abuuza basahaba aba ekituufu nti tusaazizza 3. Era ffe obwedda tutya okugamba nga tumanyi tusanyuse, tumanyi batusaliddeko kati tusaala 3. Nabbi n'abagaa nti abadde neerabidde zirina bbeera nnya. Era ne basituka ne banona laaka yaabwe emu ebadde esigaddeyo. N'omubaka wa Allah yeerabirako, teri kitonde kiteerabira.
era buli kitonde kyonna kisobolera ddala okwerabira. Waliwo hadithi nabbi yagamba nti inna allaha wadaa an ummati alkhata'a wannisyan, Allah yateeka mu mulembe guno abantu okubanga bajja kukolayo ensobe n'okwerabira. Mu byonna kyenjagaddemu ekyobuteerabira kitendo kya Allah, ekyobuteerabira kitendo kya Allah. Okwerabira tetukutenda na Allah yakwejjako. Fama kana rabbuka nasiya, mukama wo Allah si mwerabize mu bitendo bye, ekyo tekimunyigaako, tukimuggyako nga naye we yakyejjako. Kubanga Allah atwerabira, simanyi we kyandibadde bwe natuuse n'ekabaala ekimu kye nasoose olaba bunnyogovu, bwe mbadde sirabanko mu bitundu bya ggwanga bino walala wonna. Era bunnyogovu nasanze wano banne bange nti Sheikh ogenda kuwangaala otya wano? Obunnyogovu nga bungi, okwata ku mazzi galinga agava mu fereegi newuza obuwuzu nga mpulira njitya, kwata ku mazzi nga ya Rabbi, abaano bawangaalirayo batya naye nga gye muli buli balamu. Abayi mulowooza Allah n'amala atwerabira n'atulekera empewo eyo, omusana kati guvuddeyo ekendeddeko, ne mulowooza Allah n'amala atwerabira mu budde buli obw'okumakya, empewo eyo n'agitulekera. Kale engeri gyali munene, suubira n'okwerabira kwe nti kunene, n'amala atwerabiramu ewiikisi 2 omusana tegwaka, y'empewo y'emwerewo, wano muyinza sigalawo. Era oyinza olaba nga buli omu asibye ebibi, awo tewajja soboka, embeera etakyukako, empewo etavaawo yabaaki. Kyokka ate omusana we gujja ne tweyagala, eri ewaffe omusana we gwaka, we tukwatako okwaka gwakira ddala, ogweno gwe sinnalaba nti gwaka nnyo, mwena alhamdulillah ogubeera namu. Naye we tudde eri ewaffe e Kampala, omusana gwa ssaawa 8 eyo we gutandika okwaka owulira ekizibu, ayinza butagutambulamu. Era oba weegumiza n'otambula onoonya weweggama naye nga musana gutaami. Kali ntera okuddamu neŋŋa naye Allah senga atwerabiramu n'agutulekeramu omwezi, tusobola okuguwangaalamu. Era oyinza osanga nga buli omu asibye ebibye tusenguse, kyekyo omusana gweyo gwagaana ovaawo. Allah abakubanga atwerabira, bandikulaze ow'emyaka 5 nga yenkana sayizi eno. Omwana w'emyaka 3 baga nti ondogola musajja mukulu, tomuzanyirako emyaka 5 agakuba wali. Yabaaki ani Katonda yamwerabira awo teyakula. Allah yamwerabira, teyalagira kiragiro kya kkula, yamulekaawo musayizi eyo, naye emyaka ayinaaga musajja mukulu mumuwe ekiteebwa. Okumanya nga Allah teyeerabira, fe omuddu naye tumukwata ne tumusibira awantu, ne tuba nga tumuwa ekyokulya n'ekyokunywa, era asigala akula. Be bateeka mu makomero bamusalira amayisa, asigala akula. Si nti olw'okuba tali ku duniya ali mu kkomera nti emyaka gikomaawo. Okumanya Allah teyeerabira, n'eyo gyali akulirayo. Ebitumanyisa nti Allah tabaraka wa ta'ala si mwerabize. N'amala atwerabiramu akaseera Allah n'atatugabirira, mulowooza tuwangaala ennaku mmeka Allah ng'atuggyeko obugabirizi bwe atwerabidde? Tuyinza kuwangaalayo ennaku mmeka? Ayinza okuwangaala ekinene ennyo mu basajja zibeera ennaku 3. Walutuuka olwokuna tuba tugenda ziika, talina kaalya. Wekituuka ku bakyala oyo tumubalira ennaku nga 4. Wayingira olwokutaano lwa 6, ku lw'omusanvu tuba tumutenda amaanyi, aba yagudde dda wali. Kyokka naawe n'otenda Allah, naye Allah alabika yanneerabira olw'okubanga ayina by'atakuwadde, abaye ekigambo ekyo kinene. Mukama waffe Allah tabaraka wa ta'ala si mwerabize. Abakubanga yeerabira bingi tetwandibadde nabyo. Gwe wali weebuuzizaako ozuukuka otya? Era abafiira mu tulo bafa batya? Kubanga bangi bafiira mu tulo, n'agenda ne yeebaka nga gwe wagenza okwebaka.
gwe Allah n'akujjayo n'ozuukuka ono gwe balowooza nti yeebase nga Allah yatutte dda ne bamunyeenya ne bakola ki ebizuukusa byonna ne babireeta omuddo n'agaana okuvaayo era ne bakakasa nti bannaye haaji fulaani afiiridde mu tulo nga Allah amututte wabanga gwe Allah akkomyawo ate gw'otenda obwerabize abakwerabira gwe wandibadde ozuukuka abaye Allah bakubanga yeerabira wandizuukusa otya twandigenza okukeera ku makya ng'ab'ebitundu ebitulinaanye nti banna akaalo keerimuloza bazuukuse ate abo babeerabidde bali eyo bakyebase tujje tumukwate tumuyiweko amazzi tumukoleki nga tazuukuka kyekye Allah yamwerabidde omumuzuukusa mu tulo ebyo bitumanyise nti Allah teyeerabira era tetukkirizibwa mumusibako sifa yonna yakwerabira waliwo ekyafaayo tekikakasibwa bulungi Nabbi Sulaimaani alayhi salaam yakwata akawuka kuba Allah yali yamuwa okutegeera amaloboozi g'ebitonde byonna nga waayogera nabyo bimuwulira ate nabyo ebyogera mu lulimi lwabyo ng'aluwulira n'alutegeera naye olunaku lumu aba ali awo munaakasha n'akawuka akabuuza osobola kulya kyenkana ki omwaka akawuka ne kamugamba nti omwaka ndya empeke ennamba wenkwata ku mpeke omwaka njimalawo oba yakasooli wenjekwata njimalawo omwaka gugenda okuggwako nga njimazeewo sirina bikirala kyenjagala n'akwata akawuka ako n'akasibira muwakasibidde wonna tugeze ng'eccupa n'akasibirawo nga tikasobola kuvaamu n'akateeramu empeke ayagala kakasa oba kasobola okulya empeke eyo omwaka mulamba era wakaterekamu n'abaako watereka ne wayita omwaka Sulaimaani alayhi salaamu aba ali awo najjukira akawuka omwaka guyiseewo naga eni n'akawuka ke nasiba ate sikajjangayo n'akajjayo agenda okusanga ng'empeke kagiriddeko kitondo n'akabuuza waŋŋamba empeke ogiriira omwaka lwaki ate oliddeko kitundu mu mwaka omulamba yakamugamba mwe ebitonde mwerabira kaliwo neerabira oba kunneerabira omwaka oguddako nandiridde ki kali eno empeke yennyini gye wampa bulijjo nkekkereza n'endyako nga neelekereza n'endyako ekimmala nsobole okusigazaawo wooba neerabidde nsigalewo nga mpangaddewo omwaka omulala mulamba nga kino ekitundu kyentereseewo nze Allah wange agingabirira nenjira nenkimalawo nga nkakasa tasobola kunneerabira naye gali gwe Sulaimaani ayansibira wano onneerabire onneerabire enfiire muno abaana Adamu twerabira naye wakitiibwa Allah tabaraka wa taala ekyo ekitendo yakyejjako kyatteekwa ku buli musiraamu yenna okujjako Allah ekitendo ekyo abasinga embeera weetonyiga tumanye kitenda ne Allah olinaga naye Allah yanneerabira alabika tandaba nze musajja wange alira ekabaale ndyeno embeera nzibu Allah tandaba yalabanga Allah gwe yavaako gwe yeerabira abakubanga Allah akwerabira bingi byandikwewunyisiza abakubanga mwerabize tugeze n'osalako enviiri omutwe gonna n'ozimalako n'osala nnamba emu olwano bedda gwe batenda n'ennamba emu nga naye agyenyumiririzaamu era yinaako mutawaana oli n'asala enviiri nnamba emu n'azimalako ekyo tulaba kya bulijjo naye zimala zikwate ogenda obulaba omwezi guweddeko teriyadde akaakomyewo osooka ne weegomyaga wa zijja kudda zino ziddanga naye ogenda nga oyingidde emyezi ebiri abakulinaanyi basooka ne batandika okutya musajja ono bamulogo enviiri tezimera wedde eri ewaffe akusibako kya busezi musajja ayeka musezi tamera nviiri ku mutwe era batandika okwewala mpola yonna ayeka bwa kisiraani abira atya ntamera nviiri ku mutwe kali wezigenda lizingira emyezi 3 abafamire batandika okuwa amagezi oba genda kumuba kansa
kyokka wazijjako nga tozaagala era bakiweerawo amagezi bagendako mu ddwaliro. Musobola olaba omusajja ng'aleese ennamba emu ye mu ddwaliro kikimanyi tezimera. Wali osalako zaaki Allah azikutaasizza ate alina olubuusa olutalo tezimera. Era osanga emirembe gimuweddeko kyekye nasalako enviiri ng'ebyokusaaga n'enviiri ziganya okodda. Mala bamukebera abasanaga nti toli mulwadde tukirina bukirwadde kitukulabamu akakasa mulimba bano babasomerawa ayinza onnoonya buli musawo yenna bamala ne bamukakasa nti tolina kirwadde kikuluma olwo obulwadde ng'abuzza ku balogo bandoga era ageraga abantu bandoga nisimanyi yandoga gwe ndi mukwatirako nandoga enviiri ezigaana okudda ebyo kumanyise nti Allah teyeerabira weziba nga zikyasobola okukomawo aba tannakwerabira kubanga n'amala yeerabira ekyo kyokka emirembe gisobola okuggwako. Ne wabaawo ekitendo Allah kye yeggyako ekirala ng'abaana Adamu kye tutera omumusibako olina abirandaga yine Katonda alimba mu bantu bonna n'atwala fulaani ow'ekitiibwa kati wabaawo gwe tolabamu mugaso nega nti lwaki tatutte emugonde alinaga ne Allah alimba n'otenda Allah n'ekitendo kye yeggyako ekyokubanga ye talimba kubanga yagamba inna wa'ada Allahi haqq endagaano Allah zalaganyisa za mazima tasobola kukolimba. Naye omuddu abukeeza alaga ne Allah olimba n'otwala ono dokita ow'omugaso n'otwala looya ow'omugaso nga ku kyalo kuliko n'abalalu abatatugasa yalaba nga abalalu balina okufa badokita basigale. Musobola okubeera n'omulalu ku kyalo n'awangaala emyaka nga buli ajja amulekako buli ajja yamulekako abantu ne bafa betusubiramu omugaso ali ekasasiro mulamu yeeyongera bulamu na kunyerera nosanga omulalu ng'akoze ettama akoze ekifuba yenna wakiwago bwati atiisa n'ottiisa naye ng'ali akasasiro abali enfumbe nga bafa olufa. Kyokka oyo gw'olaba nga talabwako mu malwaliro gaffe nti balina abasawo be era nkakasa omulalu n'amala akyama mu ddwaliro ate ffe abalamu tuddukayo ate omulalu anoonya ekyeno tulaba nga ye atalina kulwala atwagaza ki ate naanoonyeeyo ki mumali mulabyeko omulalu ku kitanda nti wuyo abadde ali akasasiro kyemmere yamulwaziza amulese ku kitanda abeerawo n'awangaalawo. Allah otwala oli gw'aba atutte tekitegeeza nti alimba okuleka omulalu tekitegeeza nti alimba muba omugaso omulalu ye yandisigadde ye Allah wakyagadde omulalu akole ki ye Allah bw'ati wakisiimye omulalu asigale era abamumanyi ogga naye Allah alimba emmere yange lwaki tekula lwaki nze buli kyenteeka mu nnimiro kyekifa Allah naye alimba abaaye Allah tabaraka wa ta'ala ajja owulire kubanga nkakasa n'amala atulimbayo ekirimbo kimu waliwo ayinza otuzibula ffe tubeera mu baana Adamu oli waatulimba tumala nti kitegeera wamala n'atutwala n'atuteeka mu kigaali kye tumala ntuga nti musajja oyo nno yatulimbye. Eriyo abantu ng'aba yaakatandika okunyumya agambye aseeka oyo tomuwa budde alimba ng'abantu bamumanyi ye alimba oyo tomuwa budde alimba talina kyagira kugamba kitoofu. Allah tabaraka wa ta'ala talimba atulimbe tumufunemu ki naye abaddu bamanyi ettenda Allah n'ebitendo bye yeggyako wakitiibwa Allah talimba talina nsonga lwaki atulimba. Mu bitendo bye yeggyako Allah tabaraka wa ta'ala ne yeggyako ekitendo kye yatubuulira mu Qur'ani eky'obutazaala naga lam yalid wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala lam yalid tazaala era teyazaala. Byonna byonna awe njagadde tutuuke newankubadde Allah biyejjako bengi yejjako ekitendo ekigamba nti azaala ekyo yakyejjako
nga na buli musiraamu yenna alina okukakasa Allah ntakola ki? Allah tazaala. Abakubanga Allah azaala ati kyandisusse. Olaba ffe abadde omusajja ye yeefuula ekirala n'ayiwawo obwana 8. Omusajja yeefuula ekirala ku kyalo n'azaala abaana 8. Sajja bakulu yedda bazaalanga laga nti ffe famire zaffe batuzaala abaana 4. Ne bwe bunyaluga abaana 4 muzeeyi wabwe yabazaalanga ati muntu omu ate ng'akyalinawo mulamu oyo yatuzaala tuli 40. Neebaayo abaddu abafa naga nti yafudde alesse abaana 10 nga tebalimba. Ne sahaba ayitibwa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ebitabo ebimu bigamba yazaalira ddala abaana abayitirivu okusinziira ku dduwa nabbi gye yamusabira sallallahu alayhi wasallam. Wonagira mu sharhi ya Umdatul Ahkami bo bagamba nti yazaala abaana bawulira ddala 125. Omusajja omu yekka. Ate n'afa ng'emyaka giri awo tannayingira, abamu bagamba 10 nga tannagenda nnyo mu gyeyongerayo. Ate abamanyi abamu bakakasa nti abe kati yaweza myaka 10. Naye abaana 125 bo n'abazaala bagina baawukana mu muwendo. Eyo si ensonga, abo bonna baana yabazaala omuntu omu. Kati wabanga omusajja yeefuula ekirala n'azaala abaana abayitirivu bwe batyo, mulowooza Allah yandizaddeyo bameka buli mwaka? Kubanga ye munene. Abakubanga azaala mulowooza yandizaddeyo bameka? Ku duniya kuno yandibadde tumala. Kubanga oluzaala lumu lwandibadde nga abali mu kabaale bonna babazaala omwaka gumu. Era yandibadde nti kati akutte ekitundu ekirala ekya kizadde kiweddewo, eduniya yandibadde etumalirawa. Wabanga omuntu omu azaala abaana 10, Allah abatukwatako tuzaala yandizaddeyo bameka? Kuba ye munene. Ekyo n'akyejjako Allah naga nti lam yalid, teyazaala era tazaala era talizaala. Allah tabaraka wa ta'ala talinaayo mwana yenna. Ekitegeeza okuzaala Allah okukyejjako kitegeeza ki? Buli ekizaala kyonna kiteekwa okufa, ekizaaliddwa kisigalewo kisike. Era nakyo akaseera kakyo ye kalituuka kiba kijja kuzaala kife, ekizaaliddwa kisigalewo. Ye system Allah bw'atyo yagitutondera ffe. Bakadde baffe okufa si zambi. Baali balina okufa ffe